abigambo bingi bitambula era abasajja bonna bajja balina byomukyagala okuza ekibibiri mwagala mubimbu ogamba otya ndi bulungi nnyo sina buzibu muli mutya obulamu bwa covid obusanze obulamu bwo sijja kulimba nti bulungi kuba waliwo ebintu ebitali mu kutambula bulungi mu ggwanga abantu bangi nnyo bali mukosebwe abamu tetuli mu kukola naye mukama katonda akyatukuumye tukyatambuza emirimu. So mu mbeera eno embi eya covid abasinga gye bakaaba ne bayimbi banno olinamu hit songs ziwera na bbiri osobola otya okubeera ng'ozimakinga era n'ozibeeza wala zitambula? Nze ndowooza butaggwamu maanyi yamaanyi okubeera n'ekirala okubeera ambitious nti waliwo ffe abantu nga twesuubiza nze neesuubiza nti mu buli mbeera yonna nina okukola ennyo nina okuweereza abantu so naye kuba kunyigirizibwa kutya nina okumakinga sure nakati na video gye ngenda okuta yadde tetuli mu kuyimba yadde tetuli mu kukola shows abantu balina osigala nga bafuna music. So being ambitious then nkiwa byebaogereyo nayo bikutuukako waliwo moment gye bayogerako nti fit fameka agudde so mu mbeera weeti ate okulaba nti olina music osobola obigattagattokera ekyo tekituuka ku nze nzekka tekituuse ku mulundi gumu naye yali ntandika waliwo yagamba tojja nsuubira waliwo omuntu eyali agambyeko nti tojja kubeera kyolo oba waliwo omuntu basiba abantu bonna abakabi basiba bakola ki wabeerawo always omuntu oyo agezaako kugamba no kino tekijja kusoboka ye tojja kubeera obaona agudde obaona aweddemu amaanyi abantu abo babeera babikugamba lwa nsonga oli wakabi ate mubeeramu abantu abatali ba mitima mirungi kyolina okukola ng'omuntu kusigala ng'ofukasinze ku kirooto kyo yamaanyi n'okituukiriza. Okay, so about music nga tumuvaako ki ekikwaliriza okwongera okuproducinga music mu mbeera weeti etaliimu kuzza cause teri performance teriyongera gyofunyamu naye ate music osigala omuweereza kubanga kyenatondebwa okubeera n'okukola sina kirala kyakusigenda kugulawo dduuka nti nina edduuka eddala lyenkolamu ndi musajja muyimbi so mu buli mbeera oba neeba yakunyigirizibwa etya nina osigala nga nta music kubanga kyekyo kyemmanyi okukola kyenkola. Okay, collabos tukulabye ejjo okola nyingi nnyo ne ba international artists apparently oyinawo baani awo inline bogenda okuba ng'otusuulako? Sijja kubeera specific nti oba ngenda kutoona oba ono mubimanyi ebintu bya industry yaffe olina okubeera mu private mu nsonga ezimu kati ensonga ng'ezo naye kyenyinza okugamba ninamu ennyimba ennene zengenda okuta n'ennyimba eziri ate si eziri international zokka ne music wa wanene muyina mungi mu studio yamaani sina nze plan nnyo y'amaanyi gyejagala kugamba abantu esiikubawa music I'm going to give you music no matter what. Okay, Lydia Jasmine ajirawa mu mbeera eno ya lockdown because tumulabye mu trending nnyo ku social media. Nange era wenkubuuliza ajiddewa mu mbeera eno gye tulimu ya interview. Anti tukyali ku kya plan ya lockdown. Anti nzijeri ate ngenze wulire tutaddemu kati. Anti ate nga tuli ku platform za kyenjagala ngambe nti Lydia Jasmine this and this. Okay, mu planning kakyakatambula. Kachike mufumbe Lydia Jasmine fit fameka. Waliwo akantu ketufumba waffe na tuli bayimbi so muyimbi n'omuyimbi otubeera ndowooza tikirimu kirimu obuzibu nga mwambala olusengo yezifaanagana ne mwekubya ebifaananyi ate naddala nga fiika ali singo tetuba ku zi photoshoot anti tuli bayimbi since when nga singa abadde nti oba musuubuzi oba okite kati muli bannamawulire muli wamu oli agenda ngenda kusanga n'oli si mukazi omukola photoshoot kiba kibi muli bannamawulire okitegeera enswera nazo zibeera nswera enjuki zibeera njuki kati n'abayimbi tubeera bayimbi awe bagattagattamu awo nga tulaba nti ebintu bikwataganira ddala tugenda just friends abayimbi abeeyagala mu bbanga lye mukwataganidde lye tubalabiddemu tetunawadde oluyimba lujja kati yogedde ensonga ekyoda kyenkwagaza oyogere ngambe kakike muyinawo akajja tulina oluyimba lujja naye nga luluddeyo nnyo ate fitting obyanguya ebya music obyanguya naye lino oluyimba luluddeyo nnyo biki byabadde akyayitaayitamu awo okulaba nga muluta kikyogezaako isa alabika alinawo kaawo emitendera gyalina oyiyita luyimba actually tukulabye nga gw'omu ku bantu abayamba Fresh Kid okuba nga amanyikibwa avaayo
ng'era naye wamuzimbirako ettaffaali omulabalabako ne munyumyamuko. Fresh Kid kyenyisagala kugamba nti no namuyamba. Fresh Kid alina abantu abamuyamba, management abamuyamba, naye nga kyenyinza okugamba ndi omu kubasooka omulaba abamuzuula kale kankyogere bwe nti naye neyeyambayamba n'akola ebintu bye nekikwatayo Mukama Katonda mulungi. Mwagaliza birungi byerere Fresh Kid. I love you so much brother. Olinayo g'otuzimbirayo omulala kuba twalabye abamu ku baana gwe bali otambula nabo. Nina omuyimbi bamuyita Muzero Kids, nkola naye muganda wange era mumwerinde. Omusajja yayimba akayimba oba buto Siria mukene site batuyita bana bakategeera yamaani. Yegwe gendako ddi mu kyaki? Mu kyaki? Ndi musajja musiraamu. Ngamba okuwoowa biki ebyo? Okuwoowa? Sinabatuuka n'abantu sinja bagamba. Ajja tijali eyo mpola mpola. Nja kuba mbategeezera bana bagwali. Okay, maliriza na kano ke kasemberayo ddala. Embeera biki cause tukulaba bukyava mu relationship eyamanyikibwa. Yalimu omuwala oli public figure. Relationship kijogera. Yashira gashumba tetoddanga mukulabikira mu relationship. Sibera mu relationship ndeka. Na kugamba ko mu relationship wali ompulideko nga ndi ku TV nengamba banange ndi mu relationship. Maybe kyava ku camp endala. Maybe bwoti bwakiwulira wandibadde ombuuzo bakyaliwo tewali kyaliwo Shira yali mukwano gwange. So kyeki kyakuganyira relationship? Enyimba ozina, sente ozina? Ndi muto myaka nkyafokasiza okukuta music. Kale tukube omwakapera otudduke ffe. She is in love with the Rasta. Agamba njaga tell me oyagala tulagewa, tell me oyagala tukomewa. Ndi byange ze mundeke ndi byange zina byange kanepake kuba ndya kuzange yaman kyakabi one love. Akataleke kakali kama bayimbi bano bade bakaba ku kya sente zine zigenda mu government gwe tetunakulabako ngo tayaddeyo posti tonyigirizibwa lumu nabo. Okunyigirizibwa naye sente ezo abana bazituwa abana tebazituwadde era tujja surviving. Yaman.